Seruganda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Yongeza ku dobozi nkufune bulungi. Essebo no mulimi ekkojja. Essebo mulimi w'ekkojja. Kakati oluvannyuma lw'okuweza emikono gino ate tulaba Mpuuga ono nga atwalayo ekiwandiiko ekireeta enkyukakyuka mu ssemateeka binaakola ng'ate baagala mugoba. Kale banaye tetumalira budde ku bantu bali ku byabwe da ku kibuzo ekirala tetumalira budde ku bantu bali ku byabwe kwe bali nnyo. Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ze Muhammad Ruwe Masulita. Muhammad Ruwe Masulita. Ebibuzo byange biri bibiri. Ekisooka tetulinawo Kawairo konna kalonda speaker. Ngaba ki? Ngaba na Uganda. Ekyo kimu, ekyokubiri. Ekibuzo ekyokubiri kigamba nti tewaliwo Kawairo kalonda bakamisona ngaba na Uganda era ngaba na Uganda we bali nnyo. Parliament ya Uganda ekisooka omuntu okubeera speaker olina kusooka kubeera mbaka wa parliament. Yes. Kakati bakolanga kiba kizibu nnyo omuntu okumulonda nga speaker mbanga abagenze ne mukuba akalulu ka president. Kakati akalulu ka speaker kalondebwa ababaka abalondeddwa abantu. Yes. Ne babanga bo speaker abamukulembeze w'ababaka abalondeddwa abantu okubakubiriza banne bazze nabo okukiika mu kutemaatema ensonga z'eggwanga wakati mu buteesigama ku executive. Yes. So bakiro constitution terowoozangako nti speaker aneekobaananga ne presidenti nti oba presidenti anaawambanga institution ya parliament wadde balina okukolagana nesi omu okuba nga topolinze munne oba blackmailinze munne nga bwe kiri kati mu Uganda. So okulonda kwa speaker mu mateeka ga Uganda kuli mu mikono gy'ababaka ba parliament ng'era okumugjayo kuba speaker kubanga yo tiimu ebeera ya parliament. Then echaba commission okulonda ba commissioner ngaba ne ba commissioner bana Uganda tetubalonda ba commissioner basindikibwa ebibiina. Kakati NRM olwefuga B yo etwala ba commissioner bameka basatu. Kati opposition ne bako ne commissioner ne bako ne leader of opposition be bantu bameka babiri aba opposition ababeerako. Yes. Okay, webale nnyo. So abo nabo balondebwa ebibiina byabwe bye bibasindika parliament ne ba approvinga naye nabo olina kubanga oli mubaka wa parliament. Okay, webale nnyo mukulu wa Alex. Hello. Webale kuwuliriza. Amanya gange vampita Medical Fuma wane Nansana. Ese wo Medical Fuma. Ekibuzo kyange kiri nti Jacob Zuma owe South Africa ekibiina kyabwe baagala kumugoba kubanga ayekera ekina era nebuuza lwaki Mpuuga NUP etuladi negoba Mpuuga kubanga Mpuuga ali ekigere ekimu akitaddemu NRM ekigere kyali akitaddemu NUP kati akola ekibiina alwanyisa kati kululi yatusulira obubizi ku kitebe kyaffe kati nze ndalanga nze Uganda ekyo kinuma kati omuntu ngoyo naleeta obubizi n'atusulira ebikyaffe eno wa NRM eno ayagala kubeera nga mawu baali mawu ekigere ekitadde mu DP ate eno ali mu NRM kati etuule egobe Mpuuga kubanga ffe tumukoye Medical Fuma Nansana. Okay. Ndoze utabuuza kibuzo. Medical Fuma ffe ng'abakulembeze tetulina buyinza bwankomeredde so organ ezenjawulo ez'ekibiina ze zirina okutuula ne zisalawo toffe tetusalawo nti Kyagulanyi asazeewo president waffe oba gundi asazeewo organ ez'ekibiina zituula era kyenkakasa nti organ tezinnatuula ku ekyo kubanga n'ebikolebwa bibeera bingi. I think okugoba omuntu mu kibiina it must be decision of the delegates conference. So a delegates conference etannatuula tetukola bintu tugezaako nga bwe mulaba nti bagezaako bano laba nti NUP emenya amateeka gaayo
emenya amateeka g'ebibiina by'ebyobufuzi basobole okulaba nti basanyawo existence ya mandate yaffe gye tukozeseza obulungi mu kwongera pressure n'amaanyi n'akabaati mu kumamulako obwannakyemalira obutufu tubaddeko emyaka 38. So tuli sure with the steps that we take kubanga nga bw'oyogedde nti takyali deputy president n'emirimu okujjako kati bw'aba nti alina obusobozi obukwata ssente n'aziwa omuntu eyalwala omutwe agenda asuule embizi ku kitebe kyokka ne bazisuulawo nga bali protected by police. Police yakwata buli muntu eyali awo bannamawulire yabakwata ne bagobawo nekwata ababaka ba parliament zaake bamutwalira ku Kakaliya Kirumira bamuteeka wansi, Hassan Kirumira weruweru bamuteeka wansi, abakulembeze b'NUP Zedriga bamukwata malaka nalaba waliwo awogana she's the president kakati abalala bonna nga ne deputy president w'ekibiina bamukutte ki jeke ate olina jja n'asuulawo kubanga bateekateeka awo mulumu awo kusipyeso bateekerateekera emboozi eyo mikwano gyani gyampuga kuba najja ne ngamba bannayuganda nti bana abantu bwe baali basaba muli mu biwandiiko byabwe mulimu n'ogamba nti poliisi nti poliisi enaabanga ku ludda lwe gwali ku maanyi g'abantu ate nosaba poliisi. Okay. Kitegeeza Mpuuga mwamunaabira mu maaso ku kya commissioner n'ekya deputy president ebisigadde mu linnya mu kimu party organs ate anti kyembadde ngamba waiswa nti mwamunaabira mu maaso ku kya deputy president n'ekya commissioner mu parliament then ebisigadde mu linnya mu kimu mutambula muli ku musululu moja naye tetuli ku musululu moja tetuli ku musululu moja naye nkugambye nti ekibiina kati twaha Kagabo twamugoba mu kibiina wali okyuliddeko Jimero nga oliako ntumugobe mu kibiina kakati kyenkugambye wali wano ngamba ntwaha Kagabo murutadde anti aba murutadde naye murutadde tebanaba kugamba nti kati tikugamba ne baba gumusalidde abakuba tebanaba kuteebwa nti mugende mukube kyengezaako kulaga kintu olaba ne murutadde towulirangako nze nga nze wane nga nti tukoze eki ekifuula murutadde nti akyali ewaffe okategedde bw'ava ewaffe aba si murutadde naga nti bannaaye nze naye okuzanyaawo empiki wafuukira ki so tetukola bintu nakasunguyira we are measured, we are calm, we are sure but very assertive of the destiny of our country Uganda. Okay. Bajiyita Pala FM 107.9 ekkolera omuntu wa bulijjo. Hello. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema wewe balo kueleza